Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Tugenda kwogera ku Professor Mahmoud Mamdan. Ono nga yali nzaalwa y'e Buyindi naye nga yakulira Uganda. Y'omu ku bawandiisi b'obutabo abatutumufu era abatunuulizi b'ebyobufuzi. Wetwogerera nga ye ssenkulu wa Kampala International University mu Uganda, yaliko omukulu w'essomero erikola okunoonyereza ku mbeera z'abantu e Makerere okuva mu 2010 paka mu Gwokubiri 2022 wamu ne Professor Herbert Lehman nga ono yali professor wa gavumenti mu School of International and Public Affairs Columbia University. Ono yazaalibwa nga 23 Ogwokuna 1946 mu kibuga Mumbai ekya Buyindi naye n'akulira wano mu kibuga Kampala ekya Uganda. Bazadde be bo baali nzaalwa y'e Tanzania era ng'eno gye yafunira obuyigirize obwasooka mu ssomero lya gavumenti mu Dar es Salaam e Tanzania. N'avaayo n'agenda mu ssomero lya gavumenti e Masaka ku KSI Primary mu Kampala Shimoni ne Nakivubo Primary School ne Kampala Senior Secondary School. Yafuna sikaala wamu ne bannayuganda abalala 26 okugenda okusomera mu America mu 1963 mu kibinja kya Kennedy Airlift. Kino kyatandikibwawo Omunnakenya ayitibwa Tom Mboya mu 1959 olw'okwagaliza abavubuka abaali abayivu mu Kenya wamu ne mu buvanjuba bwa Africa okweyongerayo mu maaso n'emisomo gyabwe mu America wamu ne Canada. Oluvannyuma yeeyunga ku St. Petersburg University mu 1963 n'afunayo degree mu byobufuzi mu 1967. Era nga y'omu ku bayizi abaali mu mambuka ga America abaatindijja eggendo okugenda mu maserengeta ga Montgomery mu Alabama nga lyategekebwa ekibiina kya Students Non-Violent Coordinating Committee SNCC mu mwezi gw'okusatu 1965 okulwanirira eddembe ly'obuntu. Mu lutambula luno yakwatibwa era n'akkirizibwa okukubayo essimu emu. Mahmoud yakubira ambasada wa Uganda mu America. Ambasada yamubuuza ensonga lwaki ayingirira ensonga z'amawanga amalala, naye Mamdan yamuddamu nti luno si lutalo lw'amawanga wabula yali alwanirira ddembe ly'obuntu. Ono olwava mu kkomera yeeyungirawo ku ttendekero ly'amateeka erya Fletcher School of Law and Diplomacy era n'atikkirwa mu 1968 ne diguli ya Master of Arts in Political Science awamu ne diguli endala eya Masters of Arts in Law and Diplomacy mu 1969. Yeeyongerayo n'afuna ne Doctorate of Philosophy in Government okuva mu Harvard University mu 1974. Mu 1972 Professor Mamdan yakomawo e Uganda ne yeeyunga ku ssettendekero Makerere nga omuyambi w'obusomesa mu kiseera kye kimu nga bw'akola okunoonyereza ku bye yali asoma. Yamalawo ekiseera kitono ono n'agobebwa eyali omukulembeze wa Uganda mu kiseera ekyo eyali Idi Amin Dada olw'okuba yali muyindi, kubanga mu kiseera kino Amin we yalagirira abayindi bave mu Uganda. Ono yafuuka mubunzibunzi mu kibuga kya United Kingdoms ekya Bungereza
mu mwezi ogw'11 1972 bwe yava eyo n'agenda e Dar es Salaam mu Tanzania mu makkati ga 1973 oluvannyuma lw'okufuna omulimu ku University e Dar es Salaam. Eno gye yasobola okumaliriza n'obutabo bwe ku nfuga ya Amin mu 1979. Mu 1979 yakomawo mu Uganda nga Amin amaze okuwaŋŋangusibwa mu lutalo lwa Uganda ne Tanzania. Ono ekibiina ekitwala amakanisa mu nsi yonna, The World Council of Churches, kyamuwa omulimu gw'okunoonyereza ku mbeera z'abagwira mu Uganda. Mu 1984 yeetaba mu lukuŋŋaana mu Dakar kya Senegal oluvannyuma lw'olukiiko luno bwe yategeerera nti takyalina buzaale kubanga gavumenti ya Milton Obote yali emwegaanye nga emuvunaana olw'okuvumirira amateeka gaabwe. Bwe yava e Dakar n'agenda e Dar es Salaam, ono yakyalako mu ssettendekero e Michigan. Obote owookubiri bwe yaggyibwako, Profesa Mamdani yadda e Uganda mu mwezi ogw'omukaaga 1985 era n'afuuka akulira ebyokunoonyereza mu Uganda. Era ono yasooka kunoonyereza ku bitongole ebitali bya gavumenti mu 1987 paka 2006. Nga twongedde okwogera ku Profesa Mamdani, nina omukyala ayitibwa Mira Naira era naye yali muyindi nga director ate awamu nga producer wa firimu. Ono beesinkana mu 1989 mu Kampala nga mwana muwala yali akwasaganya firimu ya Mississippi Masala ne bagattibwa mu 1991. Ababiri bano balina omutabani ayitibwa Zoharan Mamdani, omu ku bammemba b'ekibiina kya New York State Assembly era ng'akiikirira district 36 mu kibuga kya Queens mu America. Zino ze zimu ku awaadi z'afunye mu mirimu gye ne diguri ez'enkizo. Mu 1997 Profesa Mamdani yafuna award eyasooka eyitibwa Prize for Citizen and Subject. Mu 1999 n'afuna award eya University of Cape Town Book Award for Citizen and Subject and Contemporary Africa and the Legacy of Colonialists. Mu 2009 n'afuna award eya GDS Eminent Scholar Award from the International Studies Association. Mu 2011 n'afuna award eya Lenfest Distinguished Faculty Award. Mu 2012 n'afuna award eya Scholar of the Year at the Second Annual African Diaspora Awards. Era mu mwaka gwe gumu n'afuna degree endala eyitibwa Ugandan Diaspora Award, nga kuno kwogase ne degrees ez'enkizo ze yafuna okuva mu Addis Ababa University, ngeno yafunayo degree eya Doctor of Letters mu 2010, n'afuna ne degree ey'okubiri okuva mu ssettendekero owa KwaZulu mu ggwanga erya South Africa, ngeno eyitibwa Natal Delete. Mu mwezi ogwokuna 2012 ono yabadde omukenkufu waffe Profesa Mamdani. Nsigadde nze SSENFUKA RATIF.